Lubalusewa TV mazima ku mazima. Ennaku z'omwezi nga 22 omwezi ogw'Ekkumi omwaka 2024 abantu b'Ekigogwa enjego y'okwokebwa kw'omuliro ogwavaako ekimuluka ekyayoka abantu teguli bava ku maaso teguli bava ku mwoyo. Ennaku z'omwezi ezo emmotoka y'amafuta lwe yagwa Ekigogwa n'eyokya abantu abawererako ddala n'abalala ne balusuulamu akaba. Kyembadde musaba bakyembadde saba kwabo bonna abalina obusobozi nga kwotadde Honorable Nabbanja, kwotadde Mama Fina, kwotadde Honorable President Museveni nga mbadde mbasaba nti gye tuli tukyali bubi buyambi biso batuwako obutonotono naye era kusinza bye twali twetaaga obungi tezaamala yadde zakolako just week emu ne ziggwawo. Seno gye tukyali yake kana kakisa kufuna abanamuli okujja otusaka mu mbeera okusaka embeera gye tuli muyitamu tukyali bubi tetukyasobola kukola olw'enkovu ezigenda zituluma gagenda gawona mpalampala naye zino enkovu nga zijja zikusiiwira n'otakula ate newafuukebbwa ate zino ez'okumikono nga oyambala olugoye lw'emikono emiwanvu mwokyerera ne musiiwira n'ofundika nga olunaku lujjamu otula wali akayowa katonotono otakulewo mpalampola ate buli lw'otakula nga amabwa gajja. So nze mbadde nsaba abantu abasatu oba omuntu yenna gyali ng'akimanyi asobola otuyambako atuyambe nga kwe kuli Honorable Nabbanja, Mama Fina. Abantu nkuyanja bayokebwa tusobodde okuddayo Ekigogwa tusobole okulaba bakaawonawo na biki bye bayitamu. Abamu ku bakaawonawo bwe tusanze Ekigogwa basobodde okututotolera biki bye bayitamu era omuliro gwajja gutya okubookya. Bano batutegeezezza nti bayita mu kusomozebwa okw'amaanyi olw'ensonga nti tebalina kyakulya, tebalina ssente zisobola kubagulira ddagala era nga n'abamu tebakyakola olw'obuvune obwabatuusibwako n'abbambulyawo omuliro. Mbeera gye tulimu tuli mu mbeera mbi. Abamu twalina abakazi, twalina emirimu gye tukwasa zino tetusobola kukola. Kakati nze embeera gye mpitamu mbeera mu nju omusana gumpisa bubi. Ebiwundu bye nnina bwe ŋŋendera mu kasana mpulira nga nfa n'essaati ogiteekako. Essaati yennyini ogiteekako ndaba nga kizibu. Ati abatuwuliriza mwenna mbaye nsaba mutukwasizeeko wamu twali tusaba ku buyambi mututaase. Banaffe ekintu ekyo tetweyagalira okubeerawo kuba abamu twali tetubiriiko. Abantu bagamba twali tusena mafuta. Waliwo embeera gye tuyitamu, waliwo omuntu goyinza olaba nti asena mafuta kuba ye teyawona. Abamu bagamba mwali musena mafuta buki obuyambi. Kwegamba ebigambo bye batwogerera abamu nze gye mpita ayita eyo biba bingi. Ne mbagamba yali ku mafuta gennyini oba yali asena amafuta teyakola ki teyasobola kuwona. Emirimu gyaffe egyafa kwanze nali njoza mu mmotoka sikyasobola omukono guno kati kumpi gwalemala. Sikyasobola kwoza mu mmotoka. Siiba waka mu nju landiroodi abanja. Kwegamba n'ez'okulya ogenda owa maama omugamba nti maama landiroodi abanja ne maama kugamba ki? Kugamba kimu sirina nkole ntya. Kwegamba weetaaga obuyambi eddagala nze n'eddagala nalivaako kati. Kuba batugamba amata ne batugamba amagi sigaliro divaako nga sirina kyakola kuba oli anoonya kyakulya sijja mugamba nti akole ki angulira amata. Ate nga imagine batuwanga ekitono ennyo magi batugamba ekitono ennyo tutandika okunywa nga half tray myezi nga 3 naye nga kati tuba tulina okuba tray namba kuba gegazimba omubiri. Kuba abamu bayinza okugamba gwe nga tewakola ki tewajja nnyo ne feesi yonna yajja abasooka n'essaawa yakati baŋŋambye okudda mu theatre okunkolako sajjali naye ssente zikyanemeseza okudda mu ddwaliro kuba eddagala lye baŋŋambye lya bbeeyi. Eddagala baŋŋambye erinkuba buli lunaku lya $35. Waliwo ne painkiller twagenza obalira nga zikola $42 buli lunaku. Ate ng'ekituufu ab'ewaka tebali bulungi kuba nina maama yekka. Abamu beetaaga ssente. Batubalidde ng'okugenda mu sajjale
kikostinga miliyoni 2.5. Bano batugambye nti okuva lwe bayokebwa omuliro abamu bayambibwako gavumenti ate nga bala tebasobola kuyambibwako era nga embeera gye bayitamu nzibu ddala. Bogere Anthony atunyonyedde obulumi bw'ayitamu kubanga ono yayokebwa yenna feesi yonna n'omubiri gwonna. Bano bagamba nti beetaagira ddala obuyambi kuba n'eddagala lye bakozesa buli lunaku okujjanjaba ebiwundu bye baasigaza eddagala ligulibwa nsimbi nnyingi ate nga mu kaseera kano tebazirina. Bawanjagidde bagira kisa okusobola okubataasa ku mbeera gye bayitamu. Abamu bagamba nti n'amayumba mwe basula balandloodi babagoba mu mayumba gano olw'ensimbi okubanga tebazirina ate nga n'abamu baga nti bakyala baabwe babaddukako dda nga balaba tebakyalina kye bayinza kwekolerawo. Ne bantwala ku Wanda, nze Wasswa bajja ku ddwaliro ly'okuwanda naye ng'essaawa zino nasiibulwa okuva ekiruddu lwakuba twasiibulwa ng'embeera gye tulimu mbi. Baŋŋamba okuzija ku Wanda nti gavumenti egabye obuyambi naye nze obuyambi saafuna kuba natuuka kikeerezi ate tebaakomawo kudda kulaba oba eriyo abantu be balese mu ddwaliro. Kwegamba nakozesa ssente nnyingi nentuuka n'okwewola n'ebintu byange ebimu ne babitwala nga neewoze okulaba nga nsigaza ki obulamu. Kati mbadde nsaba ku buyambi kuba kati nze nina famire, nina omukyala, nina n'abaana naye ne ssente ezigenda okugulira abaana ebitabo ne school fees byonna sirina. Sikola kuba najja nze nene mabega sobola kutuula nti nkola engalo zajja tezinatuuka kukwata zonna zajja amagumba gajja munda tegannaguma gakyali tezisobola kukwata yadde n'okukwata ekintu n'ekimu. Tusiba mu nnyumba era bwe twakomawo twakwesanga ssente endala kuba mu ddwaliro ekiruddu baali batugobye nti tekyaliyo obujjanjabi bwaffe. Twagendanga mu malwaliro ga private ngigatukolangako n'essaawa ya leero bakyatubanja lwakuba tuli ku kyalo nti babeera bakumanyi basuubira akasente naye nga tetulina ssente tusiba mu nnyumba kuba omubiri nze gunsiiwa nze kyekizibu kye nnina omubiri gwonna gunsiiwa ate ng'eddagala lya bbeeyi. Tusaba ku buyambi omuntu yenna alina ku buyambi bamamafiina bonna tubakaabira omulanga okutuyamba kuba naffe tetwayagala nti nofe abaasuula emmotoka newankwadde abantu boogera mbu twali tusena mafuta naye ffe tetwali tusena mafuta. Emmotoka just yagwa bugwi ate omuliro gwayokya kumpi distance nnene kati ffe abaali eno ebbali kyova ffe tukyaliwo essaawa zino naye nga tukyali bubi tukyagenda mu malwaliro kuboogera mu ddwaliro omusawo n'omunnyonnyola embeera gy'owuliramu n'agamba ne ssente nga tolina na ssente kati tyubu yokka kamu bwe kati nga kati bagamba 6,5 ng'okeesiigira ennaku 3 okulaba nga weesiga omubiri gwonna ewakusiiwa oba ewakuluma naye nga tosobola kuziteekayo nti no kuba tozirina. Kati abeera asobodde n'essimu 0703 63 48 65. Tebalina buyambi ekisookera ddala eddagala bakozesa lya bbeeyi ebyokulya bye babagamba okulya bya bbeeyi kuba kati buli omu alina okuba nga olunaku akozesa tule y'amagi namba emu alina okuba nga amata ganyu agajjesa olunaku ng'anywedde obuntu nga 5 bu pint 5 naye tebabisobola byetuusaako. Ekisookera ddala balina famire zaabwe abamu balina abaana n'abakazi abaana batuusa okuddayo ku masomero abalala barandoodi baba bangi era mubamuli awo barandoodi nga bazi ne ku stage wenyini we tukolera nagamba nti bannammwe betugenda bafulumya mu nnyumba lwa nsonga tebatuwa ssente twabagumikirizaako omwezi gumu gwe bajjiirako omuliro ne gino egisigadde gyonna twagala ssente oba tebalina bave mu mayumba gaffe naye nga tetulina tugenda bakola ki kubassa. So nze kyeŋŋamba abaana bano beetaaga obuyambi beetaaga kudduukirira. Isogedde abaka ba parliament baatufera aba Wakiso district baatufera omukazi n'omusajja baakoma kujja mu kuziika bo baaliwo mu kuziika n'enjego we yagwirawo naye tebaakola follow up ey'abaana abo kati be baasibira mu malwaliro bali batya babaleka okubeera ku kansala owa LC3 okutuukira ddala ku bami ba parliament naye n'omu yadda kasaba amala okujja mu kuziika kuba abantu baliwo bangi batuusa message yaabwe y'okwagala obululu naye wano abaana bano basigala omu omu tebadda kubalaba abantu bakirikira nga ate bye bibalonza
tere kirala kibalonza nze sisobola genda mu baka parliament sabe kyamisana n'ebino bibakola ki bye bibalonza so bandize ne balaba abaana bano ne babachekingako ne babalaba embeera gye bayitamu n'alaba n'oli obuzibu bwayitamu n'embeera gyayitamu n'obuyambi bwabwe yeetaagibwa kuba akakadde ke baba mu ddwaliro kagwerawo mu nnaku nga 3 oba kaŋŋambe wiiki ng'emu eddagala lyali lyakugula nga lya bbeeyi naye kati tebakyasobola kulyetuusaako kuba waliwo neyajjawo n'atugamba ng'azze memba waffe gwe tukola naye najja n'atugamba bannaye mbadde nsaba ku buyambi na tyubu gye ngenda okugula tyubu ya 7,500 naye sirina ssente naffe ne tumugamba naffe tetukola ki tetulina era ne twesondasonda ffe twesonda ne tuvaamu omutwalo gumu n'ekitundu naye nga tyubu ya 7,500 nesigala ng'ebanje bw'emitwalo 6 so bane tusaba ku buyambi nze kyengezaako okubira abantu abayinza okuyamba ku baana bano omulanga okugeza nga Honorable Nabbanja ye muwulira wangi nnyo mama Saba Minister ayambye abantu bangi ne bana abaana babayambe mama Fiina oyambye abantu bangi nnyo era tukwebaza weebale ne eriyo bana abaana abajja omulira embeera yaabwe mbi ddala President Yoweri Kaguta Museveni taata ne tukubira omulanga obanga owulidde abaana no babayambe babadduukirire bali bubi kuba bagoba mu mayumba ate abo abaana bagenda kudda mu masomero embeera gye bayitamu mbi ddala. Lubalusewa TV mazima ku mazima.